njagala okwebaza ennyo aboogezi abavudde waggulu ate era n'okwebaza officially Oweekitiibwa Mabirizi. Bannange mutegeere nti bamabirizi bali babiri. Owaffe Engineer Joseph Elton Mabirizi oli yajolonga Kabaka Male Mabirizi yenjawulo eriwo. Okubeera kwaffe Masaka kintu kikulu kubanga ebintu bingi bizze byogerwa byenjagala okubaako kyenbyogerako. Banyabo ne bassebo singa Oweekitiibwa Mabirizi afuuka president tajja kukkiriza kusima mafuta kugenda mu maaso nga abantu b'ebunyolo tebannaba kufuna equation ya federal ebasobozesa nabo kugabana ku mafuta. Singa basima amafuta kaakati ab'ebunyolo bavaayo na buki bumpwakipwaki ate nga ebiva mu mafuta bisobola okubeera so dangerous nti n'agriculture practice esobola okufa mu bunyolo. N'olwekyo bw'obanga weewaddeyo okusima amafuta agali dangerous oyo gwogasimyeko ateeka okuganyulwa ng'alina kyajjamu. President Museveni talina arrangement eyo. Abe Karamoja kitundu si kyavu n'akamu. Basima eby'omu ttaka baleeta ba investors ne bayundulula sente ezivaamu tebazisana mu budget wabula bekkusa bokka ne ba investors. Singa tufuna federal abantu b'ekigezi be bamu ku abo abateekeddwa okuganyulwa mu tourism. Owulira nti Bwindi National Park endangered animal species bakuuma ebisolo byaffe naye balanga ba spectator. Banyabo ne bassebo y'ensonga lwaki ekibiina kya CP kisanye essira ku butonde bw'ensi n'enneja ate n'ettaka ng'otaddemu n'enfuga eya federal. Eggwanga Uganda lyali litendekeddwa nga Katonda aliwadde ebyobugagga nga Susan bw'ayogedde. Banyabo ne bassebo olw'enfuga bbi President Museveni buli kamu konna akalidderidde ne banne ne family. Nzize kwogera mazima oba nzitanzite kuba bino si byakuzannya. Mr. President totuganyudde bwe twakuwagira n'ogenda eruweero ojjewo enfuga bbi otangaaza abantu nti balina okulondebwa mu butuufu. Naye kaakati waliwo wano okulonda okubeera mu Uganda nokumatiza abantu bonna bakaaba bukaabi ng'okuwonda kuwedde. Awo eŋŋambira mwe ab'e Masaka tubasaba mutulondere bamemba ba parliament abali saawundi kubanga singa tulina bamemba ba parliament tetwandibadde bwe tuti. Njogera amazima bamemba ba parliament basobola okukola kyonna ekisoboka naye kaakati boogera ki? Supreme Court yayisa amateeka n'egamba nti amateeka g'okulonda gaddemu okulongoosebwa nga musookera ku tteeka erigamba nti abamagye bave mu by'okulonda bakyabirimu okusinziira ku byali mu kulonda okw'ekawempe gye buvuddeko emabega. Uganda yali nnungi. Njagala okubategeeza nti abagamba nti constitution ya 1962 yali mbi lwaki Obote yagijjawo bujja n'atamala kuleeta nsonga nti mbi. Yagijjawo bujja ng'ayagala afuuke dictator era bwe yamala okijjawo n'ajjawo ebibiina ebirala ebyobufuzi n'abiwera. N'olwekyo ffenna tuteekwa okweyagalira mu constitution ya 1962 eya federal kubanga twatonderwa ku mukiti kya federal. President Museveni bwe yalabanga Odoki aleese ripooti ey'abantu abagala federal mu Buganda 97 nti mu Uganda yonna 65 kwe kutulimbalimba ki federal gye yayita regional tier. Regional tier abantu bagigaana. Bwe yalabanga bagiganye kwe kutulimbalimba nga Susan bw'ayogedde n'agamba ateekewo minisita wa Karamoja, minisita wa Luweero, minisita wa Northern Uganda, minisita wa Teso, minisita wa Bunyoro. Okwo si kutulimbalimba bulimbi. Obanga federal si nnungi lwaki olimbalimba abantu nti federal weeri ng'oyitamu ekyo. President Yoweri Kaguta Museveni eggwanga limulemye okufuga. Banyabo ne bassebo naliko member of parliament and a very sound member of parliament. Njagala okubategeeza nti ne parliament yafa tekyalina saawundi nga eyaliwo emabega olw'okutufutyanka buli kiseera. Njagala okubategeeza banyabo ne bassebo nga twagala oba sitwagala ebyenfuna byafudde bubi kubanga amabanja gavumenti geekoze gali kyakubiri
mu bugaga bwa Uganda yonna. Kakati tuba tuyimiriddewa. Eggwanga bagenda oddibanja Abachina batuuke n'okutwala ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Buli kiseera buli myezi 3 kwewola bamemba ba parliament basirika busirisi ate baagala baddeyo mu parliament mulonde abantu abali sound abana abayamba okuboogerera. Era nga mukulu Mabirizi bwayogedde nti constitution yeetaaga okukyusa naye abasipi bazze n'ekintu ekipya kyabadde aleseeyo ng'ate kiri mu manifesto nga kikulu nnyo nakyo kigamba nti CP amangu ddala nga Oweekitiibwa Mabirizi amaze okuwangula ajja kukwata ku parliament y'eggwanga ereete proposal ekyusa mu federal ekiri mu constitution kifuuke reality kubanga President Museveni bonossaawo Constitutional Review Commission era ajja gigulirira kati yita member ba parliament bakola amendment within parliament ki federal kifuuke federal ekiri mu constitution. N'olwekyo ekintu ekyo kyendowooza nti kikulu. Banyamu ne basebo Oweekitiibwa President Museveni yatufuga bukogo obulungi ekiseera kitonotono naye kaakati watuuse ebintu byonna biganye tukkirize nti biganye ebyenfuna bibi nnyo ebyobulamu bibi nnyo abawulirako ebyaliwo emabega mu myaka gy'enkaaga nga amalwaliro ga gavumenti gonna galimu eddagala kati ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ne Panadol n'abula abantu bangi abanaku nga tebalina buyambi abafa ne bakutuka mu nnyumba ye nga tebamututte na mu ddwaliro kuba talina ssente. Embeera efaanana etya abayizi abatudde ebibuuzo bya senior 4 majority ba private schools government schools ntono ku private schools naye era stili newakubadde ntono balemeddwa okutuukiriza ekyo kyandibadde kituukirizibwa ekyokusasula obulungi abasomesa aba arts n'aba science. Omuntu bw'abeera omukugu mu arts kumpi era aba scientist. N'olwekyo President Museveni kyategeeza nti ayawule musaala gw'aba science ne ba arts si tukitegeera ye yennyini alina doctorate mu science si wa arts naye takoze bulungi emabega. N'olwekyo ebyekutulimbalimba tubikooyi naye nga mmaliriza abanyamu ne basebo kiki kye tulina okukola okwerwanako tusaba bannayuganda mwenna we muli mumanye gavumenti esuliridde okugwa bwebanga esuliridde okugwa musirise busirisi tetukyadda mu ensiko zaadiba mulonde abantu engwaŋŋuli abasobola okuwaŋŋanga ebizibu mu nkiiko ez'enjawulo. Maliriza n'ekintu kimu abasimbyewo bangi mu local government mwesimbyewo ku local government kutukolera ki bwe tuba tugamba nti twefuga emyaka 63 egiyise tutegeeza ki? Tutegeeza nti gavumenti eya wakati erina kyefuna mu magezi ga local government. Osobola okuwaayo amagezi nga toyina buyinza. N'olwekyo amagezi gakomawa okuva ku LC1 okutuuka ku district waliwo obuyinza awo busobola okukonkona abali bw'enguzi mu State House oba walala. Kalangala district asobola okucheckinga corruption mu State House. Naye region ya Buganda, region ya Choli, region ya Lamu, region ya Busoga zina competence emala okuyita mu nkiiko zaazo ne Prime Minister omutono ne Parliament entono mu Busoga okuba ku kibookera ku buli bw'enguzi. Ensonga lwaki aba federal tugamba under a federal system of government power can check power. Oyinza okucheckinga power when you don't have power. Twagala obuyinza mu regions zifuna obuyinza mu checking power at the top kubanga tetusobola kudependinga ku parliament yokka ne judiciary bagirideride parliament bagirideride kati obuyinza bwa local government nga buli fundamental they can check power at the center. Ayogera ekeni luchamu kipana n'olwekyo nga nsibula akadala kano njagala okwebaza nnyo tiimu yaffe etuwerekeddeko okutuuka emutukula n'ekyotera babadde tebaagala tuveeyo era twakereerwa nsonga eyo ng'abantu bangi bayayanira ebigambo byaffe bye twogera. Mbasaba nga mulonda abantu okuviira ddala ku LC1
local government mulonde abantu abalimu ensa basobole okukyusa political chemistry adominatinze ebyenfuna n'ebyobufuzi mu Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni asaana akimanye nti abantu ba bulijjo be bakama be ye mukozi bukozi tumuhayalinga n'atufuga for 5 years nemmwe bannanyini buyinza baleme babuzaabuza ku kintu kya federo batya kya federo kubanga bajja banyagako eri obuyinza butono babugabane ne regions efujjo le badde bakola mu kulya enguzi lyonna lijja kuba teririiwo. N'olwekyo local government under a federal formation is the answer. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo Honorable Dr. Ken Lukyamuzi.